abali ku Centenary ebyo amanya n'eddoboozi nze Nando Love era nga ndi musanyufu okubeera nga ndi Masaka City. Masaka ogisanze otya naye? Masaka enyuma enyuma era njagala kukomawo nzire Kampala ayala nziremu nkomewo Masaka. Olezeeko Masaka? Agwe gubadde omuli wakusuuza. Obadde owulira bulizi Masaka? Lwakubeera mama wange bamuzaalawo Masaka Road Mpigi kati nankoma Mpigi. Obadde owulira bayimbi bava Masaka? Bali bamuseketu baabasudde baani? Endongo etambula etya naye? Endongo etambula bulungi kubanga nesimye nti Katonda atuwa ekirabo ekyokweyirayo okwanira ennyimba ez'akati. Endongo ng'ogiyina akadde kano si bwe kiri? Endongo yange endongo yange eya Uganda ng'ogikwatiridde? Endongo ya Nando Love. Nando Love. Nando Love yani naye abatanda kutegeera? Nando Love omuyimbi awanidde music wa Uganda. Amukwatiridde akadde kano? Amukwatiridde ate agenda omukwatira ddala. Era nga nsaba abawuliriza ba radio abaliko ongera okunjagala n'okumpagira tusobole okuteeka music wa Uganda gy'alina okubeera. Nando Love mu ndongo biki by'osinga okukolamu? Mu ndongo owandiika oba oyimba buyimbi? Nze ndi muwandiisi ate ndi muyimbi. Kati mpandiika nenzeeyimbira endala nenziba naziyimba. Ekyo kyensinga okukola bwe nensi. Olina bw'owandiikiddeko ennyimba? Mpandiikiddeko abantu. Lwakuba toyagala boogera? Baani bw'owandiikidde ku nnyimba? Tetulina buzibu tukolagana. Awandiikayo ga Big Eye. Big Eye wamukolera akayimba ki? Mikono chini, mikono juu. Mikono chini, mikono juu. Netukolayo ne Avapeace. Kusaba whisky okulapia. Whisky okulapia. Netukolayo n'omukyala bamuyita Zafarani. Wabuziza otulo ng'akulowooza. Obawo ekkulo netukolayo n'omukyala bamuyita Jowiranda. Lavo simosisi afupa inoculasi olaburesigi. Netukolayo n'abayimbi waliwo abayimbi abayimbi bapya babayita bawa rafiki bo bamanyi bayimba basatu bawala bawulira netukolayo no money no mulafo babayita no money no love abalala bangi ekalamu ng'enoze peni enoze kati ke kadde akatuufu oleese kinnawolovu watandikidde embisolo wasoose empologoma empologoma neekuba bangambye endeeta ekigongolo era nakyo babeereko nnyo tukireeta ekigongolo kinnawolovu kino producer ki yakikuba kinnawolovu? Producer bamuyita Jene yakuba ekiyimba kinnawolovu ne Atini nga beat n'akimastaringa. Endongo ogiyina akadde kano ku TikTok waliwo omwana ndowooza bamuyita DJ Javira Pro yakongeramu ekinyanyanya bana yakataddemu omuseke tutomanyi. Omwana we wali omulabyeko? Simulabangako. Mwana we Masaka nno byonna ebyakabi akasa yakikoze neŋambirawo no Masaka nina okugenderawo e Masaka. Nando Love bwatugamba bwatyo kati ensonga zonna nga bwe zitambula Nando Love mu ndongo wakamalamu bbanga ki? Mu ndongo nakamalamu emyaka guno gwakubiri ennyimba ezo zonna goziyina. Kati omuntu yenna ennyimba sina za bisolo zokka bana ennyimba nje ziri nnyingi. Ennyimba oziyina nnyingi ennyimba zonna ozikubye. Waliwo akayimba kano kemwakuba kabayita 6 Killers. Kyakala nakuba. Project eyo yali etya? Oli mu management ya Jeff oba? Jeff kyali wange. Jeff kyaliwo? Kyali boy wange. Goli mu Red Zone government? Ndi mu Ghost Empire. Ghost Empire? Abo n'aba Red Zone bakyali bange ba boy bange. Banyambako.
okuntekawo nina okubeera. Okay. Okay, yembeera bwetambudde zikolabo ziyina ndabyeko olina kolabo z'okoze n'abayimbi ab'enjawulo. Ndi muntu w'abantu, ndi mukwano gw'abayimbi. Okay, omuntu omuwandiikira oluyimba kyetaaga ki? Omuntu omuwandiikira oluyimba kyetaaga kunkubyako kasimu. Ebisale si binene nnyo? Tebitiisa era kubanga nze ndi ku mission kulwanisa music wa Uganda, kumuteeka bwe mwagala abeere wali ewaka. Okay. Ate nga basobola okufiidinga industry n'omuziki gwange Kenya. Bisobola okubeera ebyaka. Okay. Endongo eno giyingira wabeerawo ng'ogamba nti omuntu gwe weegomba mu ndongo eno. Nandolava ali gwe weegomba okutandika endongo eno? Nengombanga nnyo omukyala bamuyita Irene Ntale. Irene Ntale. Oli owedda oli ayiba abaana b'obudde ono obudde eyagaliro wange. Twawulirizanga nnyo obuyimba nga tukyasoma. Wannyo mu mukwano nabo. Okay. Okay. Nawulirako waliwo oyagala nnyo kadongo kamu, nalabako akayimba ka Harriet Sanyu nga kyokakola. Anaye kankolera. Asimbudde ate emmotoka, asiraba anti n'omwana nsumbuwa, eyatakudde atyakkalwa ki, esaamanya okubeera n'abakozi abeebafu, kuba nze yandibadandabula, kijanguka eno nendaba mmotoka esimbuwa, eddola kirinnyisizza ffujjo, ati pepi wange ajja kusiiba maziga nkabire. Oleo omwana wange maama nfudde, anyana nnyambo kinkanikira. Onadduka siteeranyize, olaba nebbeera linzeera, namukola ntyo omwana. Oyo ndongo bayita Nandolava. Endongo gine ekitegeeza kadongo kamu wamuwulirizanga? Kadongo kamu mama wange yakubanga nnyo oluyimba olwo. Okay. Akulira nnyo mu matwita. Okay, mu kadongo kamu ate abasajja bandi b'ogamba nti wabawulirako? Sebata. Kayimba ki aka Sebata koyinza okuba nga talina Harriet Sanyu? Yako. Wakayimba we yali akonkona omukyala ng'amusumbula. N'abawaduka. Okokokogula obunange mwangu lete buno nkonye. Olako nakanyumira nnyo. Okay. Okay, Nandolava mu ndongo ebitambula ennaku zino waliwo ensonga za federation. Tetunnakulaba ng'ovaayo oli mu federation oba tonnabitegeera bulungi simanyi. Federation tobitegeera? Naye oba naabinyonyola ne mbitegeera. Saanyi obeera mu kintu kye sitategedde. Okay. Kubanga ndi literate. Sala nino soko nnoonyereza ku nsonga. Nembeera awantu nga mmanyi kyendimu so. Okay. Nandolava ebyobufuzi biyingidde mu ndongo, ensonga eyo oyinza gyogerako ki? Ffe tuli bakubi ba muziki ndongo. Tetumanyi birala izi waazi ffe tukuba ndongo. Naye ng'ebyobufuzi byonoonye endongo oba ki ky'oyinza obyogerako nti endongo ebyobufuzi oba tugendera awo? Ebyobufuzi byo tulina omumansi nabitegeera bulungi. Endongo gye nasinza okutegeera musekete. Tulina Nandolava omukyalo ono yalina endongo y'ennaku zino yagina akadde kano oba ogobera ku TikTok. Sawundi esinga okutambula lwe luyimba lwe bayita Kinnawologo. Bw'erina akadde kano era abayimbi abakyala abamu bagenda mu maternity leave akadde kano bwe tuyina akwatiridde endongo. Bajja genda okudda nga baabo musekete bweyisizaawo. Aya bagenda guwulira. Aya baasa. Kale no yita ku simu obuuze ku mukyalo ono ekibuuzo kyagala okumubuuzaako. Aya. Agamba ati naye. Ensebo. Ogamba otya Ivan? Okay. Ono agambye nti tobeera n'amalala. Amalala gayimiridde gatyamba? Amalala? Amalala nze gaagaana okunkwata. Okay. Amalala tegakukwata? Gaagaana.
Alo? Seruganda. Seruganda. Alo? Esebo. Boss. Musiramu ogamba otya naye? Buuza. Kusomoozebwa ki? Kale kusomoozebwa ki naddala ng'osanze osanzeemu ku mikono oba? Naddala ekisooka mukyala ali blessed. Mukyala aliko omukisa gwa Katonda. Okay. Ebikonokono byonna Katonda abadde nga amererangawo mu kkubo lyange libadde ddambula okufuna. Ekitegeeza oli mukyala musabi? Mukyala musabi. Okay. N'okuyimba ndowooza gye kwaviira ddala? Gye kwaviira ddala nti kimanyi kibeera ekyo. Yimba kokka. Okay. Kale, ala? Ogamba otya naye? Boss. Kuba yaliko ennaku zino. Waliko ku disika avuddeko. Agambye yaliko ku disika emu n'awulira ng'endongo bagikuba. Ekinawolovu kitambula. Ye endongo eriko nzaakubuulira. Nati November yesalawo December booking zitandise. Naddolavu yagenda okuyisa mu November, December. Tulina Naddolavu abaweereza ku bibuuzo wano. Aya. Fred jajja mwami ogambe nti oli Janjovu, Abedi Bwanika, muyimbi ky'omukyala guweewulira gw'ogamba nti oyinza omukuba endongo waliwo akubuuza wano. Abayimbi bonna mbanze n'abasajja bonna. N'abasajja bonna abayimbi bonna. Kisi muyimbi. Birawo down. Naddolavu kakasa. Tewali muyimbi gw'otya? Tewali. Weesiga ki? Nze ndi wakabiri. Oli wakabiri? Muyimbi ki gw'ogamba nti akadde kano omusajja yaliko? Omuyimbi omusajja aliko? Ani aliko? Tubuuza ggwe. Ani aliko? Sooka otubuulire. Kati nange simanyi. Nati gw'ofuga ey'abakyala. Soogera bye simanyi. Ekitegeeza tekuli aliko? Nange nsooka okwebuuzaako n'oŋŋamba. Simanyi mutuufu. Tolina gw'omanyi? Aliko simanyi. Ani linda kani aliko? Aliko? Naddolavu. Naawe tolaba naawe tomanyi. Sooka otubuulire management ki omuntu tugeze nga akwetaaga alina omukolo okuba emikolo gye oba? Tuzivuge tuzitwaleko eyo mu bazadde balabeko omuntu eyafukkira ekirwadde mutima guba gukubanya buli kadde. Kinnabulefu ntambuliranga kinnabulefu wali ku mukolo ku mbaga wennyini nga tufunita empere yaffe ng'obayingiza abagole nga bayimbira nga ago amazina go wagayiyiza abaana be bagayiyiza? Abaana be bagayiyiza, abaana bali awo bali very creative and very supportive. Okay, kati abakwetaaga tugeze omuntu alina omukolo alina kivulu mu mbeera eyo? Yenayina abayetaaze Naddolavu osokubako ku namba y'essimu eri 070 14 57 54. Sooka ogibaddiremu. Eri 070 14 57 54. Okay, ate ku social media? Ku social media zange TikTok yange Naddolavu, ku YouTube channel yange waliyo omuziki mungi ogwakabya ogwa Naddolavu yenna ayagala okumanya ku Naddolavu ne gyavudde. Ku YouTube channel yange naye teweerabira kunyiga wali kukadde no subscribing ekisinga okubeera ekyakabi. Ku Instagram, Facebook wonna Naddolavu. Okay, ye Naddolavu atugamba waliwo abagala kapeera ka kinawolo omusooka obaddiremu waliwo abagala okawuliramu. Onyumidde njagala nkulabe buli kadde
nandozolera ne balowooza ntamidde tuzivuge tuzitwalekeyo mu bazadde balabe ku muntu eyanfuukira ekirwadde mutima guba gukubanja buli kadde kinnawolovu ntambuliranga kinnawolovu kinnawolovu kyova olabanga ni musanyufu kinnawolovu nvimbiranga kinnawolovu kinnawolovu kyova olabanga ni musanyufu nafunye empologoma olunaba ne wuluguma gwe sennina empologoma olunaba nesanyuka enempologoma terya muto tekalavu ku pilo endaba ng'ekola effucco emmanyi obuvo n'obutto kyeyoya kyenjiwa maama ewange yafuuka mwana sirabya nnaku wapaana kasite buluguma empologoma etalya muto kasite buluguma nga njiwa empologoma etalya muto buluguma aya basi yamani Nandolaavu erinnya lino sooka obabuulire erinnya lino livaawa Nandolaavu linnya lyange lya buzaale bayita buzaalira eryo lyo liryo soka Nandolaavu mukyala ayigira Mbogo oli mukyala wa Mbogo Nantume Dorcas Tembo kati erinnya Nandolaavu liva mu Nantume Dorcas kategedde Nantume eni ne Dorcas webale nnyo kati laavu justice ndi laavu mikwano bikwagala tusobola beera mu kifo fembi babiri n'ovaawo ng'onyirizibwa egwabaako n'ekikyamu ng'ovaawo okukkuluma amakakana egwabaako n'ekikyamu I spread love, I love. Nandolaavu musomesa Nandolaavu musomesa osomesa ki nze nsomesa for ordinary level nsomesa CRE for advanced level nsomesa divinity n'olulimi Oluganda zenakasigirwa gyonna enjogeza enjatuza byonna Nandolaavu lwaki omusomesa lwaki tewalemezaamu ati kati era ndi mu ndongo mbasomesa gy'obagirira zenakasigirwa zonna kati otandise bisolo ogenda kudda ku kinga ng'omusomesa w'Oluganda yakudda ku mbalaasi aya baasa kale bubaka ki bw'olina obusembayo eri bannamasaka abakuwuliriza bonna akyengiyinza okugamba abannamasaka nti ndi musanyufu nnyo kubanga oluyimba lwange olwakinawolo ate bo baalujanjawaza nnyo baalukubya ekinyaanya naye nga ndi musanyufu nnyo ate nga neyanziza okunjagala n'okumpagira bwe batyo omulenzi ono yakubidde ekinyaanya oluyimba olusinga otulaninga bamuyitani Javiira bubaka ki bw'oyinza omuwa bannange oyo ango Katonda amuddizeewo kyonna kyakola kyakabi ate naye agenda fuka musajja wakabi kubanga okwata ku wakabi nga nze ataliko omukisa gwa Katonda nawe ebyo biba bigenda kuluŋŋama